Ate bo abakolerako awamu n'okusomerako mu ssettendekero w'e Makerere bagala Dr. Stella Nyanzi agobe mu Makerere kubanga talina kyajongerako okujjako okugiswaza obuswaza. Okusinziira ku Dr. Tango Doi ng'ono yakulira omugendo gwabo abasomerako mu ssettendekero e Makerere agamba Stella azaakola ebikolobero bingi kyokka n'atakangavulwanga alipoota bweragira. Omusasi waffe alina ebisingawo ku mboozi eno. Omugendo omwegattira abakolerako n'abasomerako ku ssettendekero e Makerere nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Dr. Tango Doi baweze enkolokooto nga bwe bagenda okwenyigira mu kugoba okukabasanya kw'abayizi n'ebikolwa byonna ebiswaza ssettendekero ng'okweyambula okwakolwa Dr. Stella Nyanzi gye buvuddeko. Convocation tetujja kukkiriza omusomesa oba administrator akwate oba arepinga omwana okabasanya omwana wa somero kale omwana wa university muwala tilwakuba mulungi nnyo. Wano Tango Doi wasinzidde n'alagira akakiiko akafuga ssettendekero lino okussa mu nkola alipoota eyakolebwa ku nsonga ya Stella Nyanzi era ajibwe mu ssettendekero lino amangu ddala. Waliwo report ya doctor eyo, they release the report, naye kati bo bakwese tebayagala ku implementinga report eyo. Fenga convocation twagala barecommendinge suspension oba dismissal oyo Dr. Nyanzi agende walala. Agasseeko nti mu ssemateeka afuga ettendekero lino mulimu akawaayiro akavumirira ebikolwa eby'ensonyi naye nga tekannateebwa mu nkola olw'ensonga ezeekuusa ku bukulembeze obunafu nga bo nga akakiiko wano we bagenda okusimba essira okulaba nti ebikolwa bino byonna birinnyirwa ku nfeete. Empisa ey'okukabasanya abayizi mu matendekero ago waggulu y'emu ku nsonga eremesezza omutindo gw'amatendekero gano okutumbuka so singa eba erinnyiddwa ku nfeete omutindo gw'enjigiriza wano mu ggwanga mu matendekero ago waggulu yanditumbuka. Ku lwa Kingdom TV, Madrid Nabukeera amalindirire. This is Kingdom TV.